Abalungi b'okumutala guno ogwa Sozimo nga muli muti eyo Mukama yebale kunkumira mukwolekera ekitundu ekyomunaana ekya Love Story erunning mu kiseera kino era nga kyekitundu ekiddira ekisembayo nakutegeezeza nti Love Story negenda kuggwera ku episode ya 9 nyongera obajjukiza nti bamikwano Love Stories zino si mboozi ze bafumba bulamu obutuuse ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ne bavaayo okubwogerako mujjukira story gye twayinako eya guy akola mu security abajjukira guy oyo yalina omuze gw'okubeetinga n'alya amabanja nga kimwetaagisa okubanga kumpi takyafuna musaala for the next 5 years naye yali agitambuzaako emyaka 2 nga emyaka 3 yagula amamotoka yatambuza obulamu ng'omwana w'obuvubuka mujjukira story eyo jalo bategeeza nti waliwo enjawulo okusinza ku updates zenina waliwo enjawulo Mukama zaabikola guy 1 is now settled bulungi in the church aweereza Mukama atandise okutema atemya amakubo awatali makubo newankubadde nga akasaala bwe kajja kagenda straight ku mabanja naye tukkiriza nti Mukama aleeseewo akalembereza ng'aggula amakubo amalala okusobola okusurvivinga. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe ng'ogamba nti amiina. Mwana gwe ozimba essabo ku mutima gwo twali tumanye nti ligenda kukonera ku musingi naye tulaba lituuka ku wall plate. Ne tusaba Mukama akuwa ekisa essabo eryo erikuli ku mutima lisiraanire oba likome ku wall plate ate lisaanewo obeere n'emirembe kubanga gwogenda osinga okubonaabona. Tugenda mu story eno mu Kigula Luggi twolekera ensonga ey'okuna tutunuulira ebintu 5 eby'obutwa mu relationship naye ng'abamu tubitwala okubeera nnomo naye nga bya butwa. Waliwo ekyokwagala omuntu abenga ggwe omusajja ng'ekimutawaanya ayagala omukazi abenga ye. Waliwo ebitawaanya abakyala mu relationship ba sweetheart ekibatawaanya mu relationship ne ba boyfriend aba brother ekibatawaanya mu relationship ne ba girlfriend buli omu ayagala omu asale ddiiro adde ku ludda lwe. Kiringa ekirinnomo bwe manga nze bwenti lwaki tabanga nze lwaki kino tokikola nga nze lwaki teweeyisanga nze. Njagala ontwala empola nkutwala empola tutegeeragane ojja kuntegeera kyenjagala okujja mu kino. Abantu balowooza nti tekiri nnomo for a couple to live with their differences. Nenjala balaga akatwa kano katandika kiri nnomo akatwa kano ne kajja kabaako omutawaana katya. Mu kusika omuguwa bw'ojjukira relationship yammwe bwe yatandika kirina engeri gye kyabalabikiranga mwenna abali ekintu kyekimu. Ono byatayagala n'ono tabyagala, ono byayagala n'ono abyagala. Era mbabuulira wano relationship we twerimbira kyovula nabagamba nti stage gye bayita eya love mu relationship ye stage awo nga tuli mu myaka 5 muba muvudde mu kusika omuguwa dinayo oyisika omuntu adde ku side yo otandika okubizuula ng'obitunulira mu full color waliyo birabira mu black and white kakati otandika okuva mu dinayo n'ogenda mu acceptance otandika okukkiriza nti abange bwe nafumbirwa wakasunguyira we nawasa alimu okwebaka ennyo muntu wakwebaka naturally muntu wakwebaka. Kati kitegeeza ki ebintu bye nnaayagala nkolere alina okubikola nga tanneebaka. Ploti 5 ku 10 ezibadde ku milioni 15 twasaze ebbeeyi ne zidda ku milioni 10 ez'ensimbi za Uganda ate nga kuliko ekyapa. From 15 million to 10M
5 ku 10 nenga milioni 10 kuliko n'ekyapa. Kwesa omukisa ogwo ng'ogenda ku screen wano olabe enamba Madam Nancha Beatrice the beautiful Nancha abenga akubuulira mulabe mu kiguso omwaka gugweko nga mu nkwawa olinamu ekyapa kyo 5 ku 10 milioni 10 ku estate yaffe y'ekiwawu ku Lwemityana. Massy Quality Beddings Nansa na ku store opposite stage y'ekibandonga wakava ku Shell petrol station. Beddings twogera ku byamu kisenge birungi byoyagala byonna. Kati muliwo bano abagala okugolola n'ogololera ku dining n'ogololera ku buliri oyingira obuliri passing yatuddeko kakati wagala kugamba nti hatawo nawo tuveewo gula kogololera kukakugololera byonna ojja bisanga mu bannaffe aba Massy Quality Beddings. Ku screen enamba za Madam Massy mwogerezeganya kuweereza ebifaananyi kyosiimye bakitikke osasule nga kimaze okutukako nga n'okukiraba okiraba. Aisha Najemba Furniture Mart Ebanda opposite Nabisunsa Girls mu bya furniture Kiria Walla ojja banga obisangawo ebirungi ate nga bigulikako. Mwogerezeganya osobola okusasula omundi gumu osobola okusasula ku kibanja mpola ate nga promotion naye weeri omwaka guno nga guggwako siima ekibajja ekisasule bakitikke bakitwale w'okyagala ku bwerere. Ku screen enamba za Mama Aisha Najemba mwogerezeganya kuweereza ebifaananyi siima kyoyagala ekibajja ekyo ekintu kibeere nga kitambula malidadi sana. Kakati otandika okuva mu denial n'ogenda mu acceptance otandika okukkiriza nti abange bwe nafumbirwa wakasunguyira bwe nawasa alimu okwebaka ennyo muntu wakwebaka naturally muntu wakwebaka. Kati kitegeeza ki ebintu bye nnaayagala nkolere alina okubikola nga tanneebaka. Osobola nina mutabani wange gwe nnwanagana naye Mukama bw'aba ddala nsobozesa nga kisobola okukyuka ng'akyali muto kikyuke naye yeebaka yeebaka era emirundi egisinga gyalaba nga wakuzuukusa so nga ate waliwo omulala yasembayo okwebaka tumulekawo ng'ali ku nnanga yasembayo okwebaka emirundi egisinga yatusooka okuzuukuka tumuleka ku nnanga ku makya tuzuuka tumusanga ku nnanga naye ekiro manyi oyitamu nga yagenze neyeebaka ne ku makya n'atusooka naye oli bannange senkaggala oli yeebaka nangawayo ekikwebasangako amuje oba olinda musulo gusuulwe agweyo kati wenjogera suulwe twakulira mu kyalo mutusonyiwe. Njagala kukuzzaayo ku kiri tusobola okubeera ne differences zaffe naye ekibuuzo kitera kubeera differences kino ekyenjala okugyayo kyekino singa tutwala omutawaana omukyala n'atwala omutawaana ogutandikirwako ogw'okwetegeera nga ye omukyala eriyo abakyala nga tebeetegeera ng'abakyala. Bayibuli bwegamba nti abakyala bibya binafu kugamba abaami twagala abakyala nga tukitegedde nti bibya binafu byebibya ebinafu bikimanyi nti bibya binafu abasinga bakimanyi verbally era ffe abakyala mulina tukwatanga kyatika kubanga tuli bibya binafu. Wali otutta omutawaana okutegeera kiki kye bategeeza okugamba nti abakyala bibya binafu. Omukyala bw'atwala omutawaana okwetegeera ng'omukyala n'omwami n'atwala omutawaana ogw'okwetegeera ng'omwami oba omulenzi oba omuwala omuntu n'asooka mu kye tuyita okwetegeera n'agenda ku mutendera ogwokubiri nga gwe gw'okutegeera munne. Kino kye njagala okutegeeza bw'otunuulira abakyala abo bonna bwe ngamba bonna ntwaliddemu Mukyala Sozi ntwaliddemu Vashi ntwaliddemu ne Manga Nzaala si bamaze eyolooza kati buli omu n'akola ekyo. Waliwo ebintu by'ojja okuzuula nga biri kumpi mu bakyala bonna baagala okusuusuutibwa baagala okukuliriza baagala okubeera prioritized bakyagala mu ngeri y'esukkuluma ku basajja. Kakati naye singa omuntu one nga tayaayaana omuntu oli mu kumutegeera nti ono yagala okusukkulumizibwa naye ono asooka ategeere nti byenjagala
bye bino ne bino ne bino. Mu kubitegeera kikuyamba okumanya ddi lw'okaluubiriza omuntu. Wali ojjanjabyeko omulwadde n'ojjanjaba omulwadde n'akkaluubiriza nga ye balo, nga ye nnyoko, nga ye kitaawo, nga ye muwalawo, ye mutabani wo nga state gy'alimu yeetaaga kuyamba naye tayambika, ayina entondo, aba mmode, yeeronda, tasiima ne wabeerayo abalwadde Katonda baawa ekisa nga bakimanyi nti nkaluubiriza abanzijanjaba, n'abakaluubiriza mu kulya, n'abakaluubiriza mu kukyusa, nga walugezigezi. Eriyo abatuuka n'okutya n'agamba nti Mukama bwe mba nga sigenda kuwona, nyamba mpumule, famire yange ebe n'emirembe. Oyo aba yeetegeera. Abakyala, singa osooka ne weetegeera n'otegeera omwami, abaami singa twala omutawana ogw'okwetegeera ne tutegeera n'otegeera n'omukyala. Nze muntu bw'oŋŋamba nti nkoze entondo, si kyangu nnyo omuntu okugamba nti okoze entondo nga tozikoze. Nze muntu ayinza okukwewuunyisa nayesozawo okozeemu entondo nenkugamba nnyo nzikoze gola nti ekindeeta entondo. Lwaki mmala obudde nkukaluubirize nga kyoyogedde kindeesa entondo, kyoyogedde kinyiizizza, so zino olinga anyiize nga nyiize ate nga nkugamba sinyiize, mbaako akalogojjo. Naye eriyo abantu ng'akoze ekyejo ng'ate awakanya okukola ekyejo. Bw'oba okoze ekyejo nanga olina mugambe nkoze ekyejo, weemanyi yes nkoze ekyejo njala kunsuusuuta. Kirina engeri gye kikola shortcut. Munaye obubye mbubye gola nti bindeetera okububa ebyo kyogamba nti weetegeera ekyo ekintu bw'otwala omutawaana okugenda ebuziba waakyo. I want you to imagine nga onyumya okaana n'omunno naye ate awo okozeemu entondo nanga nzikoze ozaako ki? Sometimes gye muzikanga n'okuseka musese kirenge gye kikwanula guno nga okay ate naye akkiriza nti akoze entondo okay. Mulina engeri gye musobola okulivinga with your differences n'ekiva mu kwetegeera. So akatwa akali mu relationship kwe kulowooza nti omusajja ayina kweyisanga mukazi ate omukazi ayina kweyisanga musajja. Mu bino kyenjala okugyayo nga nvaawo kye kino, omukyala bw'akola ebintu ebimu ng'okukaaba, abakyala bakaaba olumu ne bakaabira ebirimu n'ebitaliimu. Katonda bw'akuwa ekisa okutegeera nti kati oyo omukyala waliwo bye tuyiga okusonyiwa, bye tuyiga okupadoninga, bye tuleetinga byogamba kino kankireke kiyite ng'omaze okutegeera nti ono omukyala. Bye njogera mbirabye ku Beki, mbirabye ku Vashi omuto. Nenga bulijjo nno wanagana ne Beki ku kino. Kumbe ne Vashi ogenda olumu okwogerezagana ne maama wo mukanyekanye museemu wait a minute ne Naalongo n'osinkana mikwano gyo nga baana ba buwala n'ogenda okujanga kumbe kakati kirina engeri gye kinyamba nenga kati ono ndiringa na mukyala. Kijja kunetaakisa okwadijasitingamu okwo kubanga ono gwe ndowooza nti tugenda kubeera ku page emu wano tetugenda kubeera ku emu. Katonda bw'ayamba nga si kiina omu nga naawe bw'okiina nekikola enjawulo. Obutwa obutomalawo kwe kusikaaganya omuntu ng'oyagala abenga ggwe ate nga ggulaba ekyo kiki ekimulemyawo. Nze sozi kino tekiri nnomo, ekiro kyemugamba kiri simple. Mukwano kiri simple ng'okigamba musajja munno, gwe nnyabo kiri simple nga bakigamba ggwe. Mu kino mulimu kwetegeera n'otegeera n'omulala. Kati bw'omala omutegeera ng'oyina kyoyagala omutegeeza n'omuyamba okukutegeera. Abamu balowooza nti balina bategeera by default. Ebyo bye bimu ku bitusikasika. Omukyala n'agamba omwami wange tantegeera, waliwo byatajja kutegeeramu kubanga musajja nga gwe ogwana kumutegeera wano tantegedde kazi ate nze ndi mukazi. Kati n'omanya nti olina kumusikako kumunonako omuteeke ku page kw'oli.
waliwo tuyinza okuba nga tunyumyamu mu kibooziboozi ne benimu kati njala ombuulire bwe tubanga tusika omuguwa ku kintu tuyomba kati wali bwe tubanga bwetwali tuyomba kati awo badde oyagala ntegeere ki kyobadde oyagala kati nga mu timings eno mu budde obulala era nga okay nogeza mumene ninga kino badde ngezaako okugamba kyalinga ekyabadde kitegeerekeka kiki ekyaganyawo okutegeera kati eri twavuddeyo wano mugamba tuli mu kibooziboozi era kakasa nti ensonga teba sensitive nnyo njala kutegeera ontegeere era ogulanga nonga kati mutano nga okay kati wano yabadde mukazi ate nga naye ye munagamba nti kakati awo kirina kulabe nga tetujja sijja lwawo nenga kati kankuleke you a man token eri a bit hard ku bantu abaagala ebintu ebyangu naye njala ki ku breaking awasembayo wali olabyeko omwana wo ng'ogezaako okumuinstollingamu ekintu naye nga bw'oseeseetuka n'okkiriza nti ogw'odiringa naye mwana ng'ofuna emirembe bw'oba obadde odiringa na mwana n'oyagala obeere gy'oli mu muntu omukulu n'oyagala yaseetuke anaanuuke afuuke nga ggwe abasinga obungi kiganye abo abakkiriza nti ono gwendiringa naye mwana kati kino kyemuwa okusitula kinene tajja kisobola kino kyenjagala ategeere tajja kitegeera muto kyova olaba abamu basooka ne bawanuka waggulu gy'ayimiridde n'asitama mu kusitama agezaako okwagala okukola height efaanagana n'eya mutabani oba muwala we n'asitama oba n'afukamira benkanenkane n'eddoboozi likkirako bebi era ogenda okulaba okuvaawo nga waliwo ekikyuse lwaki owanuse gy'oli olowooza odiringana mukulu munno ono mwana kyenjagadde okutegeeza nti olumu olwanagana n'omusajja naye nga kikwetaagisa kusooka kutegeera nti kati ono ndiringana musajja abasajja balowooza batya kati wano alowooza ki kati wano mbazuulu yeye erinnye ne bwe nagezaako omunnyonnyola tajja kitegeera because is a man ego ye eryesituse wamma obudde ngezaako okumunnyonnyola njagala ntegeere kumbe wano nogamba nti wait kati wano omukyala yabadde ayagala kumubiibiita nze obwedda ntowa oda kyavudde tabitegeera oseetuse logic yabadde muki one to understand that you're a different creature oli male oli female oreadinga kyoreadinga nga male interpretation ya female ndala so nga ate ku nkomero ya byonna it will not work or it will not succeed because we've joined a male with a male. Si kyekijja okukola. Era okusparkinga waliwo kaspark ke twetaaga akagenda okukola action akasparkinga ako kekagenda okukola effect gye twagala nga yo tugyagala nga obutakwatagana buno bwe bugenda okuleeta abantu bano okubeerawo lwaki nti ono kyalina ono takiina kati bateekeddwa kwegatta bakwatagane batambule. Kyemmanyi nti abasinga muntegedde naddala abaagadde okuntegeera n'abo be nagiridde bantegeera olwaleero bantegedde. Odiringa na musajja soko otegeere abasajja be bani baba batya odiringa na mukazi naye sooka kwetegeera nga ggwe ebyo ebimu ku bikutawaanya nga odiringa n'omukadde oyo gw'ojjanjaba gw'olabirira oyagala yeeyise ng'omuvubuka naye mukazi watulwa yadda buto. Nanyamba ne bidduka speed ebyaffe ne tubitunda n'entambula oli ne mugaana no n'ebibyo bye yali yerekamu n'entambula n'enzija tuli mu 2023 siddangako like kuddangayo wasenga wange nebinavulugu wange mukoze nga nzekka tabimanyi
wadde mpoziko oli Vicky twaye Vicky like tuva ku kyalo kyekimu nga ffe abamanyi ebize byaffe nenzijja jjukira abo bali Dubai ntandika okukola nenkola emyezi egyasooka we musajja munange amanyi bba wange tuvuddeyo tukwatagana bulungi nnyo nga like ebya ssente byembimanyi neŋŋamba ati lwaki ezange embuzimu kweka biki ate nga yakintaddemu ekirowoozo ambeezizzaawo nzijje mu byekiyaaye ne muwanga ezo ssente emyezi 4 gyonna bantu bange omusajja n'azirya kuba nagamba kansooke nkola emyezi nga 3 ku 4 nfuneeyo akapoloti nkasibeko main issue yange njagala kirisitiko nfuneeyo akapoloti nkole ki kuba nze ndi muntu nina obusungu nwanalwana ate nnyomba ngamba kansooka kirisitiko nfuneeyo akapoloti ne bwe nzira e Uganda ne bwe mba sinnakamalayo sobola otetenkanya nga ndi Uganda nanti ngamba nze nnyinza obutawangaalirayo olaba oli baamukebera ng'alinamu ekizibu naye ate nange banankebera nga nzira e Uganda nga sirina kyennyinawo njagala ongulire kapoloti nga nkuŋŋaanya obusente obwo nga mugamba omanyi njagala ssente zino jjukira ne ziri ssente ze twatunda mu bintu zasigalayo ku Uganda yaziteeka mu banka kuba nali ssaawa ezo sizeetaaga kati naye olwedde alina wajja ssente ze ezimuyambako kale olutalo lwabangawo olungi nga mukazi we nagala naye okwewala omukazi ono nza okukola ekizibu genda ebweru bantu bange mugamba kati ezo ssente tuziggyewo kusindikira brother wange munoonye kapoloti mugende mukasasule ne brother wange ngeri gye siriiwo brother wange ambeererewo naawe obeerewo nkikale ye ng'ebbanga lituuka amugala tunoonye kapoloti nti okafunye ntiye nga ngamba nti kale tugenda kasasula nga mugala kale nange ekyangenda kusindikira brother wange ajje ngera baalinga boogera bantu bange okutuuka enkeera okugamba omusajja nti brother wange agenda kujja ng'atandika kubuzaabuza ng'atandika ng'azookya ng'ayokya waya kanaye ng'akwata mu waya etakwatikamu sooka akwata mu waya etakwatikamu banange ng'asooka mpalabala omusajja nampalakata omusajja anaye nga mpulira obusungu ngamba ssente nze naggulawo akawunti ng'eri fixed kyokka nga tetwabiteesangako zo ssente yajjangayo ne ssente naye natuuka omusala ssente nga last moment etuuse nanga nti yafuna akawunti eri fixed banaye nawulira nga nfa ekiziiro nempalakata omusajja kisooka twesonyiwamuko nga tetukyayogera gwakubiri gwakusatu gwakuna gwokutaano awo we namugambira nti njagala ki poloti bantu bange nga musajja oyo nga kale nga twogera naye nga si nnyo nnyo neŋŋamba owaayo osanga yagamba nti ssente ayinza ozijjayo nnyo n'agifikisinga nanga ne bangaye bagenda zimpangako mu bitundutundu awaayi sijasika nnyo muguwa osanga gyeziri nembeera awo by the way nali nzija nga tuuse Dubai waliwo obanga like abamu bajja ne batuukirako e Dubai ne bamala ne balinnya ezibongerayo eyo Saudi nze nali nga ntuuse e Dubai ne nteekayo sitatasi zange like nga ndaga nti ndi mu nnyonyi kale basenga nali njogeranga nabo bawala bange naye nga nali sibagamba nga bigenda mu maaso nga n'okumanya nabagamba nti nazaala naye nga ngamba letta ku mwana nga mpulira saagala kuddayo mpulira n'oli omusajja saagala mulabako bwe bityo amanyi nti omwana omuwala bw'asalawo ng'awungira ddala muyinza okumbuuza nti emyaka egirinnye ennyonyi nali wali ogiwezezza naffe nakola ki naffera emyaka neyongezaamu emyaka egirinnye ennyonyi nendaga engeri gye nali nga nfunye omubiri ng'era ndi mugimu ng'omuntu like kale waba ataneetegereza nnyo fesi yange eraga nti era ndi muto
naye oli waba tanneetegereza nnyo okumpa birowoozo myaka gyange gye mba mmuwadde ate nyina ne kino ekigamba nti nyina baby face. Kati nze nkugamba emyaka nemala nenkuteerako n'ekirala nti nze nyina baby face, nze gw'oliko nyina ka baby face, okitegedde? Kati olw'ensonga ezo oba olina kunvaako bubi kuba mba nkukakasizza nti nze ndi mukulu n'obukadde ndi mukadde. Zino bwe ntyo bwe nnali nze nga nzija omwezi gwali gwa 6 mbeerera ddala birthday yange nga oli omusajja gwe nazaalamu omwana, so like neerabiddemu katono kamazeeko emabega naddamuko okwogera ne ssenga wange like nga yabitegeera nti nno nazaala nga nabiwulira mu mbu then ne maani nkimwegambira. Kati ye yategeera nti nno nava ewaka n'olubuto olwo ate ng'akimanyi nti lwatti nenze lwakuba nti nakimukwekanga saagala akimanya ate nga sinnanga nali kale nga mulimbuusabuusa nga mbuba lwono oba lwoli naye ate oli ono ddi n'akonfaminga ddala kuba ye n'ennaku zino twayogera n'ambungamba nkubulire saa kwerabira dates ze twasooka omumitingiramu nfunyemu ebirungi nfunyemu ebinyiizo saa kubyerabira kitegeera nga bw'obalabala ebbanga ekituufu ng'olubuto lwali lwoli. So bwe ntyo nno bwe nayonoona embeera mwana mujjuke namulekayo eri ewa Nazaala naye nabeeranga eno e Kampala nga ngendangayo ne mulaba naye ng'ewa ssenga yo siddangayo naye nga ne wajjajja wange mmanyi oyitirayo naye ng'ewa ssenga siyitirayo. Oyinza ogamba alina kye yankola ssenga wange simwogerako kibi wadde n'ekimu gyanjagala nesaayaka kati akyanjagala ndinga mwana we era ndi mwana we naye kale ninga gwe yajja mu kyenda kye. Oyo ssenga wange yeyalera ne bakitaffe maama waabwe we yafa ye yabalera, so kati yoogwo omutima omuzadde mweguli ogutegeerekeka. Kamanyumizeemuko ne kano ke mbadde ngenda okukalekayo keerabira. Oli anti wange gwe nabanyumizaako eyali abaali abalugonna Kintu kyatuka ekiseera ndowooza battamuko omuntu atattika so ebintu ebyo ne bitabuka ne byagala bimutte like bawe n'amuwaayo neyayagala bimutte basenga ne bamulwanirira nnyo ne bamufaako bambi n'addamu era mu eyo process ne yategeerera nti nno nafuna olubuto n'enzaala ne bamufaako nnyo n'atereera. So baawe ng'abasirikale bamunoonya nnyo naye omusajja oli yalina magiki nga tujja kiyita magiki kubanga yafuukanga emipiira ng'afuukanga zipusi temuwakana bantu mmwe yafuukanga emipiira ng'afuuka zipusi nga bafuna omusawo amusingako ku magiki nga bamukwata nga bamutwala mu kkomera ne bamutwala mu kkomera naye ng'ekkomera eryo alifuluma balowooza basibye nnyo naye nga yalifuluma. So baasiba muntu n'ebintu ebimu ne babitwala naye nabagamba nti yalina ebitebe 2 eby'ennajjooke n'ebyeno ku nnyanja. So bwekityo bwe kyaba ebimu nga bwebiri ebirala nga tebiriiwo nga baayawukana n'oyo ssenga oyo nga yadde eno ewaffe ebintu byamutabukako baawe ne bamusiba naye ng'ekkomera eryo alifulumamu n'anoonya ekyokulya bo balowooza baasiba abasirikale baagenda olaba nga tebabitegeera ne bamuta omusajja n'adda ebweru. Kati ne wabeerawo eyo ewaffe yamusenga wange eyafaayo so saagenda kuziika nali bazizaako emabega nali sinajja bweru saagenda kuziika naye nga namanya ne sitagenda kubanga nali saagala nga nabeewala
ya nali neewala kale neewala ewaffe ng'ate ne wasenga saagala kuddayo olw'ensonga nti bambi nali nga mpulira nswala nali mpulira nswala wasalabako mwana waka yafunirako olubutaawo nga kale nga nyine nga mpulira nswala ndaba namuyiwayo bitunga ebyo nga mwewala senga wange naneegairya naŋŋamba janguuko kulumbe neneesulako ko nga nkyali Uganda nga sinnavaayo mbazizaako emabega neŋŋendako mu kyalo eyo mulumbe zagwe gwalina omulundi gwange okugenda nemba feesinga bonna kuva navaayo mweyo embeera nga nkula nga bwe nali nga nkyali omuto nga mbeera ne ssenga nga ne bwe tugenda mu kyalo siva mu mmotoka paka we tuvaayo ne tukomawo eno ewa ssenga nga sivudde mu mmotoka emmere bagindeetedde mu mmotoka ate nga ssenga mmanyi nga ne bwe bagireeta nga sijja girya ng'abooko ku kyalo be bagireese era nga yagireeta naye nga teyawanga nnyo budde kumbuuza lwaki toyagala kuvanga mu mmotoka nga nze emmotoka ngifulumamu wetuba nga tugenda sulayo ngifulumamu kiro nze nga ne ku kirya kya taata wange ngenda nentuulako ekiro nga ninga omusizi naye nga nakoowa abantu abo nga saatunula kubali baganda bange abankolangako ebyambyone nga mpulira nja kuba omuntu ejjinja nnyina obusungu nga mpulira nja bakuba ejjinja so nga ate mbasobola kwogera ekisooka baalinga bakulu nga bajja lowooza ntema omugambo so nga kyenyina okukola nyina kubeewala bwewazi n'agamba ffe baazimbanga okwo kati n'abazzukulu nabo bazimbye okwo ku mataka g'abakitaabwe mpozi alina ku magezi n'agulako kapoloti akalala n'azimba naye era alimira okwo nanga ffe ewaffe tuli bataka bano bwe bawa obusuulu isiti bawa obusuulu si bwe baba bataka munantangazaamu nange oluganda olwange ndutankana kyokka nti ndi Muganda naye atankana oluganda kati bwe ntyo neŋŋendayo kaawo mulumbe wesenga namusangayo eyambonyaabonya nagenda n'omwana wange nayitako ewaabwe ne mmuggyayo neŋŋenda naye ngenda nalyange lirabika bulungi terina buzibu banna omwana nga yakufaanana biki neŋŋenda senga wange nembawa haaga senga wange ow'ensonga nasitula muzzukulu we nyamba naye nga tulabika bulungi kiki mbeera ki oza senga nsala mubiri naawe biki n'omubiri gwe gulya gundi nze munaye omusajja atuuka nayagala okusitulako nga wena olinga epipa atalina gyakutwala ne baseka tyono senga eyambonyaabonya nali muwahaaga nambuuza nagamba awala naawe nagundi nno wakula laba nno obuddemu omuntu olina n'omwana munno nga mpulya soola kyebeera namuddamu ekintu kimu wali omanyi siikule namala nenkula nga muli mu kifuba yalinga mukazi munene ng'alina ekifuba naye nga nemwongerako n'akalala nenkamugamba namugamba nti wali omanyi sirikula namala nenkula nemwongerako n'ekirala nemugamba naye Mukama w'amaanyi olaba naawe wakogga nokka kyekyabaawo senga nantunuulira ono senga wange yanguza kuba yamanya nja musonsekaawo obugambo obumuluma nga nfumita kugumba nankuba eriiso nagamba gwegenda olabe gundi oli omugamba kale nga nzijjaawo katayagala nsabike senga wange ono bigambo naye namusonseka obuluma tuufu bwali buluma nentambula neŋŋenda era namugaana okukwata ku mwana wange teyamusitulako era senga oyo yeyamusitula ne senga omulala senga babiri bokka abamusitula senga abalala neŋŋaana omwana wange omusitula nenkala omulala saamugaana naye yalinga bize ng'asiba simanya akina mpombo z'ababbaabaawe nga bye balimu
kati so yena tasobola musitulako naye ono ye namugaana nga ne bw'ayagala aleete engalo ng'owange mumanyulawo nga mutwala saagala kuneesembereza na bikolobero byo kimunaye bwe ntyo mbaziza kati mbadde mbazizaako emabega abusenga wange kwe kuddamu okundabako nga mbateedeyo sitatasi zange nga mbalaga ninni ngenze nabagamba nga ngenze Saudi nentuukayo omusajja bwatyo nga ndi obusente bwange ennaku ey'ekitalo mu Gwomukaaga sijja kwogera dates taata w'omwana wange omutuufu nali soogera naye awo bwe naddamu okwogera ne ssenga ye neerabira mbazaako mabega nga naye ndi mu process ey'okugenda ebweru ssenga wange yambuuza naye gundi oyogerako naye ko nze nedda ssenga soogera naye sikyalina namba kwe zaali neyo sigaza ono taata diipu nali nagikwata mu mutwe nga lunyiriri kati nga yo soola gyerabira ng'ate ne wennyina ogifuna wangi nga niwe mba njagala ennamba ye nga soola gibulwa tiye kyekyagimbeezaamuko nga nkyagiyina so oli yo nemba ng'ate n'oli eyali mukoddomi we nga ono weeno taata mutuufu nga saagala ampulize saagala muwuliza esooka yalinga bamuzaala ku kyalo ne ssenga wange kwe yafumbirwa ssenga wange kye yali atukuutira kyatayagala so nga sisobola kubeera naye lw'ensonga ezo ate ssenga namugamba nti oba kiwa ABCD yali neesibyeko osanga naye kyebaza Katonda sabeera naye kiri awo nti oba bufumbo oba ki nasi tweyagalanga bweyagazi nti girlfriend and boyfriend ssenga nga mbuuza nti nno naye gundi okyayogerako naye konze nedda ssenga sikyalina namba ye koye lwaki toyina namba ye konze essimu yange eri lwagibba koye okay mweyo process mitwali twogerera tabagayi ndowooza yali azze mu kyalo nga gyali ng'ali ku ppiki ng'ayambuka waffe waliwo ekisaawe agaye tuli ku kolansi ate we tuli waliwo poliisi waliwo kalina kati so ekkubo eribeera bize kati yalinga ayitawo ayambuka ku kisaawe kuli essomero oba yali anona biki yamanyi ewaabwe balina ebyuma ebikuba kasooli tewabazzenga eno mu kyalo nga talina byagenda kukola gwe mulimu gwabeerako so alabika yali alina byanonyeeyo eyo bwayitawo ewaka singa wangamba anna olaba gwe tubadde twogerako yuno yakayitawo ayambuse nze koye naye senga wange alina eddalu naye ngenda muwa ennamba yo konze okay tewali ssenga buzibu omwe nyininyini nga tukyayogera n'akomawo n'amuyita gundi nti wangi sooka ojje koye kantuuke nkomewo maama gundi nti kaale olwatuusa teyali bubi n'akomawo nze olwedde nagenda nabula takyatya waka olwedde ajjawo era nga bakyali mukwano nnyo n'oli omwana wa ssenga wange era nga bonna nali soogera nnyo nabo nga nseemu buza kwogera nabo n'amugamba nti gundi akwagala ali eyo Mbarara ayagala kwogerako naawe n'asanyuka ng'abambi bampe ku nnamba ye saawa ebibambisenga nammwe ennamba ye nankubira bwe yankubira naye yakuba mukadde nga ndimu bize temugamba sooka olinde bwe nanyinyuka nja kukubirako saawa zino nkyalimu bize ti oyekoye okay kale nannyuka leeti bambi nezaamu ne mukubira ekiro nga yeebase nengamba nja kukubira enkya tenkya saasobola nga nkeera mu kibuga nyina bye ngenda onnona saasobola funa budde bumukubira nezaamu ne mukubira olw'eggulu ate ng'ali mu kuvuga so nga njagala kizitiko mugambe nti omanyi nina omwana namugambako ko nga naakazaala teyakiteekamu maanyi nange saakizaamu maanyi nekiggwerawo so nga njagala mugambeko nina omwana wo era aliwo wati ne weewati so oba oyagala omuwa obuyambi bwa tuyagala it's okay tobaddeeyo ng'alya ng'anywa so bwe kityo bwe kyali ayo ne guwunzikirawo nga soogedde naye ono taata feeke tamugamba nga buli kimu nti ngenda kukola tenjagala omwana wange omulabirirenga bulungi koye okay tewali buzibu awo mbazizaayo wano mu Gwomukaaga mba ndi awo
ennaku z'omwezi sijja zoogera nga waliwo omwana wa ssenga wange tali Uganda, bambi ssenga wange abaana be bali blessed, nabona abasinga tebali mu Uganda, tebalina ssente. Nga mpeereza message nga ngamba mami Gundi bampita maama, okimanyi nti Gundi taata Gundi afudde, bamuyitanga taata. Nali ndina mukugolola nangamba nti taata Gundi afudde konze naye nno Gundi nno naawe osaaga, kati osaagira ki? Ko ye nno olowooza nsaaga? Siri kusaaga, kugamba kituufu, konze olimba naawe. Mba ndi awo nga n'omulala ampeereza message nga ngamba nga kitalo ekya Gundi, kale balowooza nti oba nali njogeranga naye simanyi. Ngamba ebintu biri serious. Nga nze ninda kimu oli kyaliwe ono omutabani wange omwana ssenga wange ampeereza message ye aŋŋamba ekituufu, ngambe nti Gundi ekituufu akoze ki? Mba ngenda olaba n'omwana omulala nga mutadde ku status. Nga kituufu amutadde ku rest in peace, nengamba ebidde ebintu biri serious. Nenzikakkana mpola mpola nempulira nno nga nsebengeredde nno, nempulira nga nzikakkanye. Nembeera awo naye ng'Omuwarabu antwala speed bantu bange, ng'Omuwarabu antwala speed nga okussa omukka nagwo kirala bulala. Omuwarabu antwala speed naabwe nfunamu ekyo ekitengo. Bangamba buuza yafudde ki? Bangamba yabadde ava mu kibuga ng'ajja eno ewaffe, nga bwe yamalanga like okukola biseera ebisinga nga ajja nnyo eno ewaffe. Yali ayagalanga nnyo nnyina, nga nnyina kale yali nga yavaako okwo nga yagenda awalala, naye ng'era ajja n'asooka ajja eno n'amala n'afuna ebintu by'atwalira nnyina gy'ali. N'agamba nti yabadde ali mu kugenda ng'ava eri e Kampala ng'akomawo eno n'afuna accident. Accident eyo babaddemu babiri naye baali ku booda nga yavuga, baakuba emmotoka ng'eyimiridde. Mumanye nti nno like olwo oluguudo lw'ewaffe eyo, oluguudo lw'e Masaka olumu baali baaluggala, mulumanyi ne bwe sijja lwogera, ng'emmotoka ezimu ziyita ku luguudo olwo olw'ewaffe. Era kansube nakyo mujja kitegeera nti nno emmotoka zaayitanga ku Gomba, zaayitanga Gomba eziva e Masaka, eziva e Masaka zaayitanga Gomba, ezaayita like ezigenda e Masaka nga ziyitira Gomba. So emmotoka yagenda n'ekwama we bakyogera mu kkubo ng'eva e Masaka, nga eva e Masaka ng'edda mu kibuga. So nga bano bava mu kibuga badde eno Gomba, nga banatera n'otuuka baali already batuuse, nga batuuse naye nga babulayo koona. Kati emmotoka yali nga eri awo kumpi ku koona, ng'eri bbali wa luguudo naye bava kulungi nnyo ku kolansi, tukera oluguudo lwonna lwa kolansi, ne bayingira emmotoka we yali. Omwana n'akoona emmotoka eyo n'agwa eri, n'ayiika obwongo, kimu buli kimu ne kiyiikayiika, ye n'afiirawo. Naye munne talina kye yaba, just yawunga buwunzi ng'alaba munne afa, alaba n'awunga. Bwe batyo bwe baŋŋamba, ne batyo bwe bannyumiza, oba saaliyo yawatyo. Taata mutuufu bw'anvaako bw'atyo, bambi nali mwagala oyo musajja, akuba nti ekyamundesaawo ne sitadde amabega nnyo munoonya, nti nali saagala nga swaza ssenga wange nti yatugambanga temuzaalanga ku kyalo, ng'ate ekituufu nze kwe nfunye olubuto.
so nga ngamba famire yaffe yakitiibwa nnyo ovaako engoma nene ne bweyongerako ko matawuni ago agali awo amanenenene mwe mwaffe kuba mwensinza okukulira era nze mwentegeera mwe mwaffe. So musajja ng'afiira awo kumpi ng'agenda tuuka ng'ali mu kkoona adde ewaabwe watyo ng'afa nno n'obudde bwali bukedde nti sawa nga 11-12 kubanga kuba tawuni abantu bakeera kukola. So waliwo omusajja yali akedde ng'alina saa 12 agenda wulira omuntu ayiriitira ono munne gwe yali naye baali bakolanga naye. Mumanyi ebyo ebimotoka ebinene mubeeramu baba bayita batani boyi simanyi babayita naye babayita like omuntu gw'ogenda okukola naye ng'akuwa ekibozibozi mubimanyi like abavuga emmotoka babimanyi tavuga yekka mubeeramu n'agenda muwa oluboozi okitegeera kati. So oyo omwana bonna baali baveera ku ekyo ekyalo kati ono we yafa ono munne ekitengo ndowooza ne kimukuba n'aba ng'ayiriitira kati ono bwe yali ng'ali mu kukola mirimu gye n'awulira ekiyiriitira ng'omuntu n'abuuza kire ewaffe masannyalaze gokka agamba muntu kyoyo kiki ekiri awo ng'asoba ng'agendayo kutuukayo akuba ku maaso abantu b'amanyi kwata kwoli nga yakaze dda naye ng'ono akyalimu obulamu ng'ayitawo bantu ng'akubira brother we nga bajja nga banonawo omusajja ng'oli bamutwala mu ddwaliro nga bayita ambulance ng'emutwala mujjukire tuli kumpi na poliisi ng'ejja ng'emulaba nga batwala tebamutwala na mu ddwaliro so bamutwala butwazi waka watyo nga agenda bwatyo talabye ku bebi we teyalabako ku bebi we ne bebi we teyalaba ku kitaawe. Ekyo nno bwe kyali nga bwatyo bambi atuva ku maaso ng'agenda nenagamba nga kale nagezaako nziremu noonye ennamba ye nga ndi eno ku kyeyo before nga tannafa naye nga oli nga ngamba tofuna nnamba eyo gireke kituufu yali yawasa so nga amanyi tayagala ng'ono omwana wasinga wange tayagala tuddemu twogere lwa nsonga yali yawasa nga tayagala ebyo tubibeeremu ng'ate tamanyi nti nno nagenda n'olubuto nga nabibakweka ng'ate ne ssenga bwe yakimanya teyabagamba yasirika ssenga wange akuuma ekyama n'okimugamba n'akikuuma ne kibeera wakati wammwe gwe naye pozi nga kyetaagisiza okwogerebwa ekyo kyogerebwa kati munange bwatyo ng'afa bantu bange saddamufuna mirembe nabeera awo enkeera mukama bange bansanga nkaaba ngaawe mubimanyi oli mwana muto ofunyeemu omuswiba ogwo gukubyemu kale kirina engeri gye kukikukosaamu bansanga nkaaba nga bambuuza nti kikolo nali ngenda nakuba madaamu wange yanyiiza nempulira nga zivuddeko nenjagala mukube naye mukama nannyamba ne sitalwana naye nansaasira saalwana naye nenguma naye bansanga nkaaba ne bambuuza kiki balowooza nti oba obusungu bwe bunkaabya naye nga nze ne bwe bamusumbuwanga saakaabanga kubanga namanya nti omuwarabu bw'omukaabirira amanya byakola bikuluma so neŋŋamba nyinaabanga kagugube kati bansanga nkaaba mwala we waka ng'amanyi ku luzungu nga mbuuza kiki ko nze nfiiriddwa brother wange ne bamubuuza brother wo ko nze ye ne bansaba ne baŋŋamba leka twaye ku kifaananyi ne mbawo ekifaananyi babimpeerezaako so naye baali babitadde ku Facebook nakola ki ne baŋŋamba oddeyoko e Uganda ogende so nga tuli olunaku lwe balina oziika nga sobola kuddayo Uganda ne mbagamba tukireke ne sitasobola kudda Uganda kuziika ate nze bwe najja sajjira like sajja nga ndi wa contract direct
najja nga ndi house office so nga process enaba nnene ate nga tugenda kubagamba nti temuziika muninde gwe ngaani era nga gwani nga tekisoboka nensooka neekuniza abantu bange seekuniza essaawa eyo bambikira nga baali baagala ekintu kimu nga bakitegeera bonna nti nazaala bikiri nina omwana kale nga beesunga olaba ku mwana wange biki nga singa olwedde omwana wange yali yamulaba yazaala omwana omulungi yenayina yamalayo ti bana omwana wange yafaanana kitaawe n'amumalayo fotokopi yakubiri kino si kya 5 kiri awo so bambi kati nga bali bagezaako bankeme bagambe nze muntu alina emputtu naye simanyi emputtu yange gye ntwala. Ndowooza tugenda kukyusaamuko kubanga nabadde nakyenjagala okuzzaako ku bintu bye tutunuulira 5 nga bya butwa mu relationship naye nga tubitwala okubeera nnomo. Sister mu kumaliriza wano comment zange zenkola zigenda beera nga 4 ekinene 5. Sister mumuwulidde ng'agamba mwana wa kulwana ate ayomba nnyo. Kitegeeza ki? Alina akasunguyira, muntu wa busungu. Kati tetuteekeddwa kukkiriza nti bino biri nnomo. Tuteekeddwa kukkiriza nti bubeera bunafu bwe tutagenda kujjawo mulundi gumu naye nga tuteekeddwa okusooka tuba accepting nti bunafu bwaffe. Abantu abamu mu relationship batumenya oba tubamenya nga tulowooza nti bateekeddwa okukkiriza nti ffe tuli ba busungu. Kati bye tukola byonna eby'obusungu kugamba balina okuba nga bejjerera bwejjerezi. Ani atakimanyi nti nze ndi wa busungu? Abantu bagenda babwerangirirako obusungu bwabwe. Bo ba busungu munnange ba busungu. Nze buli omu amanyi wano ndi wa busungu nze nnwana. Naye ng'ate toyagala kukkiriza ebyo ebiva mu kulwana. Kubanga bajja kukuba. Kyogamba gwe okuba. Gwe obusungu gwosiba wangula entalo ezo. Mukwano. Sister, Mukama yebale nti wakyogeddeko. Nenjala kutegeeza nti tetukibeeramu bubeezi ne tubeera mu comfort zone. Tuteekeddwa okukkiriza nti buno bunafu bwaffe. 1. Butukosa butya. Obunafu bwaffe tubu appreciating tubeere nga tubuweeweeta buweeweesi. Tusoka okubukkiriza obukkiriza kabonero akalaga nti tusobola okubaako kye tukola. Buyinza obutaggwaawo completely kubanga ebitunyiza byo bisigala bijja. But how are we going to move forward n'embeera zaffe ezo? 1. Nga tezitukosa nnyo ate nga tezikosa nabala kubanga obusungu bukosa gwe ne bukosa n'abakwetoolodde. Are you comfortable that things are going to work that way? Nga bakunyiiza ng'onyiiza abalala wandyagadde embeera eneebeereko. Tekitegeeza nti ebinyiiza tebibeerawo. Oluusi ogenda okwekanganga kaba katono gwe kugwe ne kabeera kanene. Tukola tekitandikirwako kiina kyekyokukkiriza nti gwe oli muntu wa kulwana ate oyombayomba nnyo. Okuyombayomba ennyo biki ebivaamu? Abantu bakwetamwa. Weemalako emirembe n'omala emirembe ku balala. Tekitegeeza nti ebikuyombya bijja kuggwaawo. Tetuteekwa kufunayo approach endala bwe baba batunyiizizza okwewala okuyomba. Tuyinza kukola ki? Tube n'emirembe nga n'abalala balina emirembe. Teriyo muntu ali kulangirirako n'agamba nti wama baby yomba anti obunafu bw'okuyomba so it's part of you. Teri muntu ajjaga ate bana bagamba nti gwe twakumanyiira yomba bw'onookoowa onoosirika kyongera kukutabula. Lwaki tokkiriza nti kati bakuwadde n'eddembe lye ery'okuyomba? Ivan, Ani, kano nkaagala kanziremu statement eno. Gwe munnaffe agamba nti watongozebwa naawe okkiriza nti oli muyombi olwana. Lwaki bw'otandika okuyomba ne bakugamba nti bannaffe oyo mumuleke ayombe bw'anaako wanaasirika anti embeera ze zaakuyomba kyongera kukunyiiza? Tukuwadde eddembe ly'olikozese. Bwe tutyo bwe tumenya mu relationship n'okwemenya ne twemenya nga tugwana kusooka kwetegeera nti tuli baakasunguyira tulwana zivaako mangu tuyomba ate bwe tuyomba enjuba ng'egwa bwetamala kuddamu kuvaayo tetusirika. Kati ng'ogamba n'ekyo kirungi tukifunyeemu biriwa? Kitugobako abantu batwewala kyekyo kye twagala nti nedda
tukoze tutya naye abandi batunyiiza okiva kuki fe tukola tutya era bakola batya tulina kukola tutya bali balina tulina kwegeneza tutya bitandikiraawo omukazi omuyombi atama omukazi omuyombi mbo ofaafagana ettaka eririko enkayana bayibuli eyogera ku mukazi nti okubeera mu nnyumba erimu simanyi omukazi omuyombi nyumba y'omukazi omuyombi simanyi obeera mu nkuba etakya naye gwe omanyi kitegeeza okubeera mu nkuba nga tekya naye kyo ng'osobola okukigumiratana okubeera n'omukazi omuyombi ekyo kinene tujjewo ekyokuyiga sisita bw'agenze ku kyeyo aweereza Senegal yamugambye nti sente ziri ku fixed account yes it is okay sente okubeera ku fixed account naye nsobola okugiyimiriza okujjako nga waliwo enkola za banka empya zesinnamanyanga mpya mujje mumbuulire nsobola osalawo nti sente ngenda zifikisinga emyezi 6 oba omwaka okusinza bwe mba nsazeewo bwe banga banka ekikkiriza naye nsobola okukkira enkya ne mbagamba nti yes bwe nabadde nsazeewo wazzeewo kino kino ngenda kubanga nkyusa mu nkola sente ngenda zeetaaga balina ze bajja okukusalako ate si ze ezikanga okusinziira ku bwetaavu bwoba nabo naye abantu bakikozesa nga ngeri ya kubuzaabuza ekyasenga ne bbaawe bali abalogo bannange ebyo kambireko mbiyiteko buyisi naye ssebo senga ani kubagambye awe yalinga abula n'abanga emipiira n'afuka ekirala ebintu gyebiri ekyaddondo si ekyaddondo yokka ebintu gyebiri mu nsi nze okuva lwe bannyumiza nga nnyumiza ngamba bwoba wakana nze njagala nkwetwalire ku kyalo kyaffe n'ensinkana n'omusumba eyali mu kitundu ekyo nanga muganda wange biboogera mazima nti abantu batuuze enkiiko ng'olukiiko tewaliwo muntu gw'olaba nga waliwo bulekulekwawo naye nga beeweereza n'ebyokunywa bannange ekino ekyo kyansesa mbuno oli yanyumya n'ateeka ekibanda kya firimu mu eri eyo nga mu firimu talabamu bantu alabamu buntuntu buli awo naye ng'abantu waliwo agasozi what are you talking about era kambikomyawo nenga gyebiri nabagamba ensi tekoma woomanyi etandikiraawo mpulidde essanyu nga sisita asabika ssenga obugambo obutonotono nze Moses siri muntu asirika nonkola ekintu nenkusonyiwa busonyi kyempita okusonyiwa nteeko kikugamba ate bwe nkikugamba emirembe nkugamba kati mbimaze ate nkusonyiwa nenkusonyiwa kati gwo sigala nga emirembe toyinaale nenze nga neetadde so sanyu nga amuwadde hagamba wali omanyi siikule kati oyo yenze ntuuka okubyukirako muntu abantu beetaaga okugambako olinnye omuntu n'ogenda nga weemasaga ng'oyinaayina omuntu mugende nti owaayo ninnye abalinga nze mukuŋŋaane wano tunywe kasoda kaakati sisita ayogera ekira nze muntu alina emputtu kyekisembyeyo nze muntu alina emputtu naye oba emputtu yange erintwalawa simple ogyenyumirizaamu I don't think olabye bwekukosezza I believe tulina kye tuyinza okukola obulamu bukyuke yes goyinza banga tokimanyi but it's a yes kisoboka kati awo nkukakasa sister sweetheart ekizibu ekyo wakakinogera eddagala ebitundu 5 ku 100 mbuuza nti otya okuvaayo obuvi n'ogamba nti nina emputtu naye oba emputtu erintwalawa kitegeeza okukkiriza nti emputtu ya mutawaana ku saidi yo awo tuba tugenda ttambula tujja kutandikirawo ekitundu eky'omwenda nga tumanyi love story eno erinnya lyange nze Sozimo kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu okkirize bibeere naffe ffenna n'abaluganda bonna emirembe ekitagwawo amiina.